been keeping quiet. Do you know that even yesterday she slapped me? Zanda? Later she does it. She slapped me. I'm going to clear this up right now in front of 1.7K viewers. When you say slap, what do you mean by slapped you? You slapped me like this. Where did I slap you? You slapped me on my hand. On your hand. Yes, I did. Have I ever done that? I slapped him on his hand. Like that? Like that? No. Like when that? You, hold on. When you say slap in front of 1.7. The problem we are talking English, I cannot like that is not a slap. Slap you on your hand. That is not. I think it was. No, you were not on the live. You were not on the live. I was the one on the live. I want to make it very clear. Omuzungu wa Ferreira akubye Bibi Zanda Empii ekireetedde Bibi Zanda okuloopa owakojja Lil Puzzle. Bineno bituuseewo bita nakyaze kitya. Obufumbo bwa Bibi Zanda n'Omuzungu Leira mwana wattu buli mu kasuubo okubeera nga bukomekerera maziga. Abantu abamu basobola okubeera nga bafunamukko ku ssanyu. Ate abalala basobola okubeera nga banyiiga kubanga abantu bangi abaagaliza obufumbo bwa Bibi Zanda n'Omuzungu ono Leira okubeera nga bugenda mu maaso. Gye buvuddeko awo naliko ne ku live emu nga batandise okubeera nga basonda sente z'embaga. Embaga eno esobola okubeera nga etuukira eya Bibi Zanda n'Omuzungu Leira. Naye nga kirabika Deire Yugi Omuzungu ono gye yava edduwa zasindika zandibeera nga z'amaanyi. Edduwa ze basindikira Bibi Zanda zandibeera nga z'amaanyi. Era Omuzungu ono okutuuka okuyisaamu Bibi Zanda Empii sinti oba yakikozerwa mutima mubi naye ng'agezaako okubeera ng'agoola evvubuka linene lirasita ng'agezaako okubeera ng'aligolola ettumba. Ebivubuka ebyo byewuuza nnyo kati ko Omuzungu yasazeewo okubeera ng'akiyisaamu Empii ekyasize okubeera ate nga kinyiza Omuzungu gyevvubuka linene okugenda mu maaso ne liroopa Omuzungu ono owakojja Lil Puzzle mbu bannange kojja Omuzungu kyankola atakola ki Omuzungu ampisaamu Empii ze nsula kutebuuke ko kojja wangi ti Omuzungu kyankola Empii zivuga buli kiro Empii pa bagenza obuuza Bibi Zanda Empii bazikubawa ate mbwe Empii bazikuba ku mukono ate mbwe Empii nitugamba evubuka lineno lyagala kukola ki kojja ne yekyanga n'agamba vubuka gwe tereera ezo Empii za mukwana ezo Empii si zaawe okugamba munera Omuzungu yekyanga okusinziira munera kojja Lil Puzzle ne Boys Domitwe bonna bali bambega wa Bibi Zanda ono okubeera nga awasa Omuzungu ono nange kenyini ndi mabega wa Bibi Zanda okubeera nga Omuzungu ono tumuwasa ne mwana wattu engeri obufumbo gye butabulamuko babiyita batya ups and downs ebisiriko challenges kyayiko omukulu Deire Yugi tanaba kubeera nga kakkana okusinziira nze ku kyendabe na analysis yange omukulu Deire Yugi edduwa zasindika z'amaanyi mukko Bibi Zanda edduwa Deire Yugi zasindika z'amaanyi mukko kati awo simanyi tugenda kikola tutya naye akatambi kaneno kankakuwaka Omuzungu nga yeewozaako okubeera nga yakubye Bibi Zanda Empii on top of that ne Bibi Zanda musajja wattu yamaze ne yeetonda kubanga obufumbo tubwagala elizungu lineno tulyagala lisigalewo tetwagala elizungu lidduke wa Deire Yugi lijje wa Bibi Zanda ate wa Bibi Zanda liddukeyo ligende owani omukulu kojja Lil Puzzle Lil Puzzle akazungu akeesonda nnyo bayinza obutakwatagana so akatambi atengeera agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya bizinensi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajasobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane. You slapped me like this. Where did I slap you? You slapped me on my hand. On your hand. Yes, I did. Have I ever done that? I slapped him on his hand. Like that? Like that? No. Like when that? You, hold on. When you say slap in front of 1.7. The problem we are talking English, I cannot like that is not a slap. Slap you on your hand. That is not. I think it was. No, you were not on the live. No. You were not on the live. I was the one on the live. I want to make it very clear. When you say slap, I want to make it very clear. Because everyone thinks that when you said that I slapped you, they think like I slapped you in the face. They said that like I hit you. They said they even had the sound. I slapped you on your hand. They had the sound when you were slapping. Because I was annoyed and I said I don't want to be touched right now. Okay. So I slapped your hand away. Yeah, now it's normal. Bibi Zanda, it's normal.
And she doesn't slap you as people circulating those gossiping on social media. She doesn't slap you. Clear on that. Yes, be clear, my daughter. I am not saying I'm a human being. I said this yesterday, even on my live. I'm a human being. I'm a woman. I have feelings. You know, yes, I'm not perfect, but when you say you slap someone, when you say you slap someone, and you want me to let's be very clear on what slap means. I've tried to be good. I've tried to hide everything online. I help everyone. But you wanted me to say that. Let her speak, Bibi Zanda. Akajanja kamwakabana abafirika. Olugezigezi lwe lubale basazo kuwasa. Omukazi bw'abanga ayogera Bibi Zanda omulekanga n'ayogera ekimuli ku mutima. Omukazi bw'abanga ayogera. I just hope I explained myself clearly. Bakuluno ke batamale mirundi junior banoonya abazungu tebabalaba. Bali ku bakazi bakadde meya w'ensangi Walukaga. Gwe yafune yamuweesa empapula. Yali ku myaka 15. Bibi Now you want me to apologize when I'm telling like I am apologizing. Wewe konde bwetonzo batalina kye wakoze bimusanyusa. Gwe tonde bwetonzi obatalina kye wakoze bimusanyusa byayagala. Ne mwete mumanyi bakazi. Kojja ndimukwetonda sebo sirika netonde. Kamira kuba mabibi kutaka Bibi Zanda. Nze kubulira abana abalenzi balemeddwa obufumbo. Kiki? Awe twagala. Wetonderere yakofa. I'm sorry for making it wrong. Yes. Okay, add more words so that you be serious. Don't just say sorry. Kojalili Padzo de Mujonkezi has told me to apologize, and I apologize too from my heart. I'm sorry for making you wrong. Now go to bedroom. What are you doing? Now it's time for bedroom. No boys dormitory. Obufumbo bwamwetubu wagira. On behalf of boys dormitory, you did the right thing. We are not here not to leave you boys to be hard. You have to be soft to your wives. Leila is very humble, very loving. She even got emotional when she tried to telling you to do the right thing. We shall not allow Leila to go back to America without being pregnant of twins. So it's your duty to make Leila pregnant. Ugenda tugamba ki? Koja